nkakasiza bwe ngafunye ensose nenkuba enamba ya Olisha yennyini nga tekwatibwa. Kati nina gayi wange gwemanyi wabeera naye actually abadde oluusi amutambuliza ennyimba amuyita Spencer. Spencer ya. Then nenkubira Spencer nemufuna. Nga nakikonfaminga nagamba abadde nsambya ng'azaala. Kiwe nkifunye. Afiiridde Muleeba. Nga kibinyo bannange. Kitalo ddala. Breaking news. Amawulire agakatuuka ku meza yaffe tubadde wano tuli mukola. Amawulire agaliwo essaawa zino. Omuyimbi amanyiddwa nga Olisha M avudde mu bulamu bw'ensi eno. Mu ddakiika ntono nnyo eziyise tukuwera amawulire gano. Avudde mu bulamu bw'ensi eno. Essimu Sula gwe bakubidde kasimu ak'okubikirwa. Sula essimu ekubiddwa ebadde egamba ki? Owaayi kati nga tubadde wano ffe tukolera wano Coast Divorce. Ne bankubira kasimu era wondabye nfuluma mu kaawo. Ningamba waayi kangende wali wabweru mala okwansalinga akasimu. Kavudde wa mukwano gwange abamuyita Mbabazi. Muganda wa Olisha M. Yaba mutowe yaba mukulu. Simanyi gye beddiringanaako naye nga wa Luganda. So yambuulidde yankubidde amawulire ago. Nangamba Olisha yafudde. Kuba emisana nadde nyogeddeko naye nangamba ngenda nsambye awo ninawo omulwadde naye teyaŋŋambe mulwadde ki. So kati ate nankubira essimu nangamba Olisha M afudde era afiiridde mu lutalo lw'abakyala. Abadde azaala. Lutalo lw'abakyala kitegeeza abadde azaala abadde aleeta omuntu ku nsi ye talutonze. Wabula sinatannaba kumanya ky'omwana oba ye ali mu mbeera nnungi kubanga mawulire gabadde gakibwatukira. Afiiridde Muleeba ensambi awo nga tosobola kubuuza ati ate omwana mulamu taata ye ali atya ani ababaddewo so olugampadde nange ne tugamba katugawa abantu. Briefly omuntu atulaba for the first time alaba nga twogera ku Olisha M. Olisha M yani Olisha M muyimbi abaddewo ebbanga ddene naye of course ayimbyeko n'abayimbi bangi ayimbyeko ne David Lutalo n'abayimbi abalala bangi nnyo abasinga ennyo okumutegeera abadde bamutegeera nnyo nti muganda wa Mulongo Sala Babirye. Yes era nga Sala Babirye ebivulu byabadde ng'akola gyatambula mu bifo eby'enjawulo. Olisha yasooka okuyimba abalala ne bajja ne bayimba babadde batambulira wamu. Mu kaseera kano twongera okusaasira ennyo omukyala Omulongo Sala Babirye okubibwako mutowe. Kubanga ebbanga lyonna nze lyemmaze nga mpuliza Sala Babirye ku Star. Kimbibiri Olisha M wange Olisha M amusula wana mubeera wano era kyemmanyi nti aleka yamukuzizza n'ebintu bino eby'okubeera mu bayimbi aleka yamuinspiringa mu ngeri mu ebindala. So Olisha yafudde. Olisha anzijukira omwaka oguwedde abasinga bali fact bamutegeerako omwaka oguwedde yakola omukolo gw'amaanyi nnyo nga buli omu abuuza ono muyimbi bulijjo ono muyimbi yafumbirwa musajja mu Nigeria muki omusajja oyo aleka mu Nigeria kusinza w'obutulira bwati kubanga nze manyiko erinnya limu lya Mwami Joseph Mr. Joseph. Baakola okukyala gwali gwa musanvu omwaka oguwedde then bayitawo ebbanga ttono ne bakola embaga mu December. So yabikola mangu naye byonna byali lavish byali bya kitiibwa. Naye nga omanyi nti munange akanaafa tekawulira ng'ombe abantu bangi bagamba nga omukolo gwa bbeeyi nnyo naye nga omanyi munaaye abantu kati balivinga life nga we bali era mulaba abantu nga yeeyagala kuba Olisha yatema amazina ku mukolo ogwo yawa speech ennungi yayogera engeri gye baakulamu byonna yayogera buli yakyakala yadigida nga tumanyi nti omwaka ogujja gwe guno gwe tulimu nga gwe mwaka in fact ogugenda okumutwala kubanga embaga ebanga yaliwo mu December tagumazeeko okulaba nga yaliwo December omwaka oguwedde tetutuuse mu December kumbi myezi nga 10 ng'afudde. Olisha abadde muntu mulungi nnyo omwana oyo abadde n'ekisa nga n'obanga wali tomumanyi obanga tokolaganangako naye naye nga bw'omusanga ekisooka nga mwetoowaze nnyo oba akumanyi oba takumanyi ye ng'akubuuza afukamidde. Nange namusangako ku papaazi awo ng'alina oluyimba olupya ne manager we. In fact nadde njagala tunoonye ku manager kw'essimu ye eri wali
n'aŋŋamba tulina project empya bikoze bitya njagala tambuze entondongo etambule gaayo yo ng'ayogera bulungi ate nga n'omuyimbi ayogera bulungi kinnumye nnyo mu mbeera efaananidde awo Olisha muto akabadde tannaweza myaka 3 naye nga omanyi nti bano abakyala abeecomposing obulungi tabadde nnyo muyimbi w'amasanyu nti ogenda mumusanga buli wamu naye abadde kati ennaku abadde yaconcentratinga nnyo ku family kubanga omwami Joseph oyo engeri yakyala n'akuba n'embaga kati abadde ndowooza ali nnyo mu bya family nakutereeza bizinensi zaabwe kuba kati wabanga afidde mutalo w'abakyala ndowooza batono nnyo abadde bamulaba ku stage kubanga ye ndowooza kuva dda kyemanyi kati abadde n'abaana ndowooza onalabika abadde wakusatu naye mukyalo oyo abadde ebintu bye nga biri private nnyo toli musanga wantu wonna ng'avuga emmotoka ye ya bbeeyi ayambala bulungi kugamba nga abeera w'alina okubeera Olisha family yaabwe yo okutwalira wamu tugambe nti balinamu family yaabwe bo nga bo abawala beesitudde yes kyenyiza okugamba sijagala nti no balinamu kubanga simanyi nnyo naye nga kyemmanyi but bo nga bo abawala baffe tulabako bwe tuwangala nabo bwe tuwulira omulongo Saala babiri mugumivu yes ali bulungi ate otunulira Maclean Mbabazi ankubidde essimu naye mukyala mugumivu nnyo mu byensimbi ne Olisha abadde azifunye ate yafuna omusajja mwami Joseph oyo nga n'amuzimba kinene nnyo ku family babazaala Kabaale Bugonzi kiri Masaka Kabaale Bakiga ate Bugonzi mbadde manyi kiri mu Buganda nkugamba eki naye nga nze ngendere ku Kyasala mulongo babiri kubanga bwe yabeeranga ku mpewo nakati Naganze Sala omulongo Sala babiri owe Kabaale Bugonzi kati simanyi oba Kabaale Bugonzi kiri mu Buganda Masaka side ya kati ekyo ekitundu mwe bava era ndowooza enteekateeka zonna bajja kuba bazifuna wano naye nga kitalumye ddala ekya omulongo Saala bwe twogera essaawa zino aviiriddwako omuntu ow'oku Lusegere personal assistant kyetwandiyise kubanga meeting omulongo Saala twali mu high school awards ndowooza era mwaka guwedde awo nga guggwako nga mu gw'ekkumi awo era n'Olisha yaliwo abeerawo buli w'osanga Saala oba mu mmotoka oba waka bw'obadde ng'ofuna opportunity okusanga Saala omulongo Saala babiri nga Olisha abeera wano bw'aba taliiwo at least yaba alina ensawo ya Saala okitegera bw'aba taliiwo mulongo babiri abeera ku stage ng'asomesa abantu ogenda okutunula wali eri mulongo Saala babiri wabadde atudde ng'entebe eddako ya Olisha M era nga yakutte belongings ze era nga yakutte essimu oba yakutte ensawo oba nga yakutte akatambaala ke wa ku mugugu so omulongo Saala babiri aviiriddwako omuntu we ow'oku Lusegere era tubabikira kitalo nnyo Saala tumubika kubanga muyimbi ali mu art Olisha yes atuvuddeko saawa akutuse saawa zibadde saawa 2 ez'akawungeezi kati bwe twogerera zino ndowooza ziyiseeko eddakiika nga 17 tukuwa amawulire agali latest agaakagwawo Uncle Abu osiibye otya Uncle nga bitalo mawulire genfunye wano mawulire yange gankubye wala essaawa zino naye okubeera kwa Katonda kukuzibu nnyo okakasizza nkakasizza bwe ngafunye ensose nenkuba enamba ya Olisha yennyini nga tekwatibwa kati nina gayi wange gwemmanyi wabeera naye actually abadde oluusi amutambuliza ennyimba amuyita Spencer ya then nenkubira Spencer nemufuna nga nakikonfaminga nagamba abadde nsambya ng'azaala kiwe nkifunye afiiridde muleeba nga kibi nnyo bannange gwe mukwano gwa mulongo Saala babiri omufunyeeko mulongo sobola mukisesinga yadde actually nze waliwo moment zemberamu abantu abamu nga sijja nabbakubira kasita nfuna nti no kiwe kiti bwe kiguddewo simukubidde sijja kulinda simukubidde kasita gwokunfaaminze noga tojja mukubira kuba nange mu kaseera kano mba nkategeera kaseera kazibu
buzibu nnyo kati tetuli mu field eno omanya obulumi bw'omuntu bwabeeramu tetusobola kudda omubuuza kasita nkonfaminze with Spencer sikyalina doubt ndala nkitadde. Okay, kale baaba oyo abuchaze akola ku Super FM ate era akola ku Star oba akyakolayo naye nga kimanyi mukwano nnyo atali ku Super ali ku Super naye nga ne ku Star yalinga akolayo ku Star TV ku Star TV so nga mukwano nnyo gwa mulongo ne Olisia M in fact group nze ono abuchaze mukwano nnyo gwa Olisia M nnyo era bwo ulya shoza ino jibakola kawungezi bagita bati eyo Kasenda Bazana ulya nnyo Olisia M Olisia M ogambo otya sibyo otya so baganda bange etwadde tuze kubawereza amawulire agalio kiri confirmed omuyimbi Olisia M avudde mbulamu bw'ensi eno tusaba omwoyo gw'omugenzi omukamagula muzikisa industry we twogerera sula omwaka gwako guba muzibu omwaka guba muzibu twadde twakungubagira ono mchala wa 300 munyonyo Sophie naye yatuvudde ku maaso bulwadde buli awo alsa za mujambula mbwense eno abawala abato abalungi ate abalaga nti basobola okukola beewaddeyo okukola omulambo bwense eno abavuke na kuzino bafama mu kiki mune nteekateeka za Katonda abunga wakugambye Katonda kalenda yo bwatu waba yagiteekateeka tetujinza gikola mu edit nti batongezeyo batukendeeze mukama bwatu waba yateekateeka nti olunaku olwokutaano ennaku z'omwezi 24 ogw'ekkumi Mungu ajja kubanga akujjula so bali tuwawereza update tujja kuba tuweereza ebisinga ku bino tugenda kulondoola okumanya enteekateeka ziriwa okumanya fenga bali mu industry ya art tugenda kubanga tukutuusaako embeera nga bwegenda otambula n'okutunywerwamu ne family ey'omugenzi kati essaawa zino abaana badde bato bizinesi ze abeeka family wasimanyi bamuzeeyi jakyaliyo oba maama bonna aba family n'ab'eŋŋanda tunywerwamu wamu nammwe tujja kuba tubaweereza ebirala byonna temuva ku celebrity track nga nine muganda wange ono Sula mbere bulungi mweraba